Omulabi waffe omulungi nkwaniriza ku Sun Vigil Love Empula era nga nagambye nti wano wetugonjoolera ebizibu wetugenda maaso nokutegerera essanyu lyobali bayitamu mu nsi y'omukwano nyongera okubuuzaako mu mboozaako ey'enjawulo nyongera okuba nga nkwaniriza mu bitiibwa nti webale kujja ku peegi yaffe era nenkugamba nti olwaleero tulina ebbaluwa gye tukutte Love Empula ajja kuba gitutegeeza mu studio nga bwe kigenda okubeera wabula nagamba nti omuntu nga tolamusa nnyo bukyayi obanga olina komenti gy'ossaawo kozi nina komenti zenalabye mu bbaluwa yaffe eri eyagwa nina komenti zenalabye enzibu ennyo Kamala bambi tomusalira musango kuba buli muntu akola ensobi mu nsi y'omukwano ate buli muntu aba n'ebyamusobako oba n'ebyo byamugendera obulungi olwaleero before nga sinaba kwolekera omanye amaddu gandi bubi ku kino ekyatuuka ku muganda wange mubadde mugirinze naye kansooke mpa omukisa benakoze nabo okuba nga beeyanjula then tugende mu maaso. Fare mukwano gwange ebeera Love Empula nga bulijjo ebinnonogo bya love eby'omukwano obuwanvu n'obuko bye tuba tukutuusaako ku ssaawa eno yennyini mukwano gwange tulina kubeera ng'osagaasagana subscribing okomentinge ate nabwe ekyo tubeere nga tuyongerayo nnyinnyini ddala. Irene Namugaga emanya gange Sun Vigil Love Empula wano wetubeera nga twogera ku nsonga z'omukwano nga tufuna engeri gye tuzigonjoolamu buli muntu yenna ali eyo ng'oyagala okugonjoola ensonga yo oyina ensonga yo oyagala ogigonjoola osobola ogireeta ne tugigonjoola wano ku Sun Vigil Love Empula nga bulijjo. Omulabi waffe omulungi abo be bannange benkoze nabo olunaku olwaleero wano ku Sun Vigil Love Empula. Olwaleero nina ebbaluwa ezimu ku bbaluwa zembadde njagala ennyo okufulumya naye ng'ekyansusseeko okutegeera. Ebbaluwa enegamba nti neekolera gyange oba abasinga gwe bayita malaaya yanfiirako mulungi. Okiwulira? Nze ekintu kino kyankubye wala nti bwe yabadde atandika ebbaluwa yagambye nti abantu bafuna ebizibu naye nafuna ekizibu nti omuntu kitwale nti olina omuntu gwe weebase naye nokeera ku makya ng'omuntu oyo takyassa. Omanyi abaali batemesezza omanyi sitemesangako simanyi wekibeera naye kati kyengezaako kugamba kiriwo kiti nti abatemesa katugeze omuntu we bagenze naye ku ssaawa nga 3 bayingidde we bagenda osula then saa 4 ne batandika emikolo ku 8 ne baddamu ne ku 11 nga bukya baba balina okukola ki okuddamu emikolo. Atugambye nti bwe yabadde agira yagambye nti agenda okuzuukuka ng'omuntu akyakola ki takyassa naye singa obeera gwe before nga tetunagira mu studio singa obeera gwe olonze ekkubo bugenza okukyanga omuntu oyo takyassa. Singa mbeera nze era tewaba kyamaanyi nnyo kyakukola olw'ensonga nti entuuko ebeera ntuuko ofunamu okutyanga omuntu kubanga kyo kitiisa ofunamu okwesisiwala naye era oba tukyalina kyakukola olina kugumira bugumizi mbeera n'ofuna solution gy'oyinza okubeera ng'okola either okubuulirako bannamateeka abakivunaanyizibwako oba okukyekolerako nga gwe n'ocommunicatinga ku basayidi oyo omuntu singa obeera ng'obamanyi. Singa obeera ng'obamanyi Irene Namuga bw'obeera gwe olina omuntu muvudde gye muvudde kuba nagamba nti yali wa ku kyalo kyaffe watyanga omusajja oyo gw'ogenze naye mu ffumbo kati nze ensonga eyo ndabira ddala ng'entiisizaamu. Ekutiisize ki?
siyinza keera ku makya ng'omuntu gwe nasuze naye takyassa nensigala mu kifo ekyo. Of course mba nina kukwata mu bwange ne mubuuka nensooka noonya gye ndaga nga bukyali. Ogambye singa mufumbo kati tugeze obutono gwotutemu gwe mugeze naye mu obuntu bwamu gwe mugendamu nga mufumbo. Of course oba kale mukamukwano gwo okola ki? Waba of course oba olina kukola ekyo kyotegeddwa kyekikuba kitwagala abalabi baffe abakivunaanyizibwako nti waba mukwano gwo. You mean police? Police? No, ogambye nga mukwano gwange, which means omuntu gwe katugeze bawono. Omanyi abasajja abafumbo oluusi kale ebintu bigenda bubi nayitbawanga amulonze ekkubo. Beeronze ekkubo. Ogenda okera mu makyanga takyassa. Nze sibeerawo kati oyogedde waaba mukwano gwange tobeerawo osobola otya okuyimirira maaso ga mukwano gwo mazima ddala nga wakoze ekintu ekyo ng'ategedde nga tategedde? waba ategedde baaba nfuluma ggwanga ng'ategedde nfuluma ggwanga mba sikyasobola kumutunuulira gw'osobola gwoginako ekintu kyo kyoyogera kakati ekintu ekyo kyoyogerako nsobola okukiriretinga naye nze nganze I personally sobola kwagala muntu wa mukwano gwange singa mbanga nkimanyiko. Nsobola okukikola singa mbadde sikimanyiiko naye wemba nkimanyiko mba sisobola cause embeera ng'eyo bwe beetuuse mazima ddala munno ogenda kumutunulako otya ogambire nti awo mba nina kumyanya. Kati kambuzeemu bifo nga tonnaba kumya kumyanya azini okudduka. Kati kambuzeemu omuntu ono goba wamuse? Mba sinze namuse naye tebaayo muntu aba agenda kumutirivinga kyekikuddusa. Wobeera nga yeggwe nga nze nabadde n'omuntu can you believe in me nga nkugambye nti munaye nabaddewo wabula bukedde takyassa. Basobola okunoonyereza kutya olutwaliro wetabiti kasooka tugere walavebuka mu studio tuwulire ebbaluwa ya muganda waffe agambye nti malaaya yanfiirako mulogi era neneesonyiwa abakazi bonna. Nkwagala nnyo Kamala tovaawo katukomewo. Ragata Steel omwana wa maama abeera Sanvije Love Empula. Wow. Agambye nti malaaya yanfiirako mulogi. Ya Rabbi. Nga kibi nnyo mukama wange. Nga kibi nnyo. Aya. Omukulu gye baliko kansubira oli bulungi. Ndi bulungi mukama wange. Era nti buli kimu kitambula bulungi. Ekituufu ndi mu bwekusifu. Sijja kugamba bingi binkwatako. N'ekyo bumanya maze ebbanga nga njagala okukubira essimu. Agambye nti ekituufu ali mu bwekusifu era amaze ebbanga ng'ayagala okunkubira kasimu. Jjukirako enkute bakayise malaaya yanfiirako mulogi. Katonda wange katuwulire kyajja kitya. Agambye nti ekituufu maze ebbanga nga njagala okukubira essimu. Ekituufu abantu bafuna ebizibu naye nafuna ekizibu ekitalimba ku mutima paka lwe ndiva mu nsi eno. Ndi musajja kubanga mpesa emyaka 3 egy'obukulu. Ndi mu kibuga wano ekibuye naye sijja kwogera watuufu wennyini. Love Empula ebizibu bino nabifunira mu kyalo munnange gyenzaalwa. Love Empula nyumirwa nnyo byokola munnange. Webale nnyo naye sirinzika. Agambye nti anyumirwa nnyo byenkola. Agamba nti nali mpesa emyaka 26 ku kyalo kyaffe kwaliko malaaya atali omu oba batali babiri. Love Empula mu bamalaaya bano kwaliko ekimu ekyalina ebintu
era nga buli akiryako akitenda buwoomi. Munnange kino kyantengula omutima ne ŋŋamba nzaani atakyeyiwamu. Agambye nti buli akiryako yali akitenda buwoomi. Munnange kino kyantengula omutima ne ŋŋamba nzaani atakyeyiwamu. Ekituufu kyali kinyirira era nga kye kisinga ebbeeyi mu bonna. Nakituukirira era ne nkibuuza meka ekiro kiramba. Musajja wattu yalamuza nante namba yalamuza kutemesa kiro kiramba. Agambye nti nakituukirira era ne nkibuuza meka ekiro kiramba. Kyaŋŋamba noonyayo 7,000. Kyaŋŋamba noonyayo 7,000 nkufukira amazzi okijjemu enjawulo. Bwe nawulira ekyokunjiira amazzi aya nagamba kyotuwa kyetuwaayo ragata. Agambye nsi bwe nawulira ekyokunjiira amazzi nawunga. Agambye nti waliwo omukyala nali nagaana omukubira bbulooka kubanga essente ze yali ampa zaali ntono munnange. Laavu empula nagenda ew'omukyala ne mukubira bbulooka. Musajja watu yamala nakkiriza n'akuba ebbulooka olw'okuba nti baali bamusuubiza ageemugga. Agamba nsi nagenda ew'omukyala ne mukubira bbulooka nampa 20,000 mu wiikisi 2. Kintu nno ssebo yakikolerera 20,000 mu wiikisi 2. Naddayo ne ŋŋamba omukyala nti ssente nazifunye era kati gwe abanŋamba kyekiddako. Naye teyali mubi, naŋŋamba ekiro twesange emmanga. Bwe kityo bwe kyali. Ekituufu Laavu empula kyalina ageemugga nga mayitirivu era nanyumirwa. Agamba nsi oluvannyuma lw'essaawa nga ziizo twebaka ne ŋŋamba nja kikeera kubanga munnange omuntu yali wuwe nga talina nsonga emupapya. Yagamba omuntu ajja kukola ki? Ajja mukeera. Munnange ku makya ssaawa zaali nga 11 nzuukuka ntandikire we nali nkomye ng'olowooza omuntu akyassa. Musajja wattu yazuukuka ku ssaawa nga 11 atandikire we yali akomye naye ng'olowooza omuntu akyassa. Katonda wange ku ssaawa 11 azuukukaddemu awuuta enva ze naye ng'olowooza omuntu akyassa. Ya Rabbi, nagezaako okumukyusa naye nga ndaba gye musindika ate jadda. Nasooka ne ndowooza oba tulo ne njagala n'okkiriirawo naye omutima ne gugaana. Yasooka n'alowooza oba yeebase n'ayagala n'okkiriirawo naye ate omutima ne gugaana. Katonda wange, Laavu empula ngenda okwetegereza ng'omuntu mufu wajjo bw'obeera gwe. Laavu empula ngenda okwetegereza ng'omuntu mufu wajjo. Ekituufu nawunga ne nsooka nzirawoko naye
nakimanyirawo nti wano sirina kuloba konna nina ogwambala. Musaatu wamala okumanya nsi omuntu mufu yakimanyisawo nti wano talina kuloba alina gwambala. Wuliriza wekanye agamba nsi nasooka nenkwata ssente ze nali muwadde ne mubikka bulungi mu ssuuka nenfuluma wabweru, wabula mba ŋŋenda nensanga Jeni akola ku loogi. Ate Jeni yali yandabye nga nnyingira. Musaatu aba afuluma yasanga Jeni ate nga Jeni yamulabye ng'ayingira. Kyekyadirira tukyagera mu maaso na kano. Namunnyonnyola kuba nakimanya ali agenda kundonkoma. Yamunnyonnyola kuba yakimanya ali agenda mmulonkoma. Era yambuusa oba simutuze. Ne tuddayo naye ne tulaba omulambo nga sirina kye namukoze. Baddayo ne Jeni ne beetegereza omugenzi nga talina kye yamukoze. Kirabika omuggo gwa Musa muganda wange gwe gwaleeta obuzibu. Onaasonyiwa okusekera mu mbeera bweti. Ate owaaye omuggo gwa Musa gwa mukiika gwandibanga gwe gwaleeta obuzibu. Owa loogi namuwa $50,000 nze nengwambala. Kati Musaatu agamba nti owa loogi yamuwa $50,000. $50,000 gyo gyamuwa gyali gyakumusirisa ndowooza aleme kwogera nga bw'obuyinza bazze, kubanga ono ye yali neekolera gyange. Agamba nti baamuziika, mikwano gyange gimanyi ndi Kampala noonya ssente, era bambikira n'okumbikira, naye ng'ekituufu nali mmanyi kyekyabaddewo. Owa loogi ye munnange yakuuma ekyama, era simanyi oba alina gwe yali agambyeko, simanyi. Wuliriza ekibuuzo kikino kyabuuza. Kati abuuza nti nzireyo ku kyalo oba nsigala eno gye ndi? Omuwa amagezi ki? Kansooke nzireyo mu studio. Omulabi waffe omulungi kulikayo nnyo mu bbaluwa yaffe, jaswa kuba nti amaanyi gampedde. Kyemmanyi naawe agiwuliriza gakuwedde, naye nga bwe nagambye nti tuliwo okutuusaako ekyo ekiba kyakutuukako eri abantu, then abantu ne bakuyambako kubanga bakusalira ku magezi. Wabula mpuliddemu engeri y'ennaku wakati mu bbaluwa eno, naye nina ebintu bye nootinze wansi, oba tulina ebintu bye tunootinze wansi ne bannange. Ayina wagambidde nti ekituufu nawunga nenzirawo. Ekituufu nawunga nensooka nzirawo. Tosobola kutawunga. Naye olowooza bwe yaddawo tulo twajja. Tetusobola kujja. Kyandibanga ekirooto kwazirayoosega ekirooto nga ndi South Africa. Ninagenza okumaliriza ate nga nzokuse endiwo. Bibaawe. Wayo kirosemu oli South Africa. Nedda bibaawo kyose. Agambye nti ekituufu nawunga nensooka nenzirawo, oba okiwulira. Mu mugundi nalina ekibuuzo kyabuuziza nti nzireyo ku kyalo oba n'ebifo nga tetunatuukaawo, gwe ki kyowuliddemu ekyenjawulo? Nze sirabawo kyamaanyi nnyo kiri awo kitiisa,
wabula ndaba bikyewuunyisa bwewu kyeyakola kyali kirungi ekyokujjako omulambo ssente kuba agambye ne ssente ze nali muwadde nazimuggyako ate kati omulambo gwali kuzeetaaga ozigira mane tusooke tunuulira omusajja ono embeera gy'alimu oba gye yalimu akaseera yali tasobola zirekawo esente ezo banabazze ne batandikira okubanga bafunira omulambo olubugo teryajja n'asobola kugyawo sente ezo n'azifuniramu n'azitwala mu bazifuniremu omulambo basobolayo yafiira in line of duty osegeera yafiira ku mulimu sani bwekino muke tumukubire gundi it's not about salute naye yafiira ku mulimu osegeera yavanga muzira sijagamba nti kozi kuli bwebwalyo sani omusajja oyo ali mutya naye toyinza kungamba nti asobola okuleka ssente ezo tasobola zireka lwaki teri muntu ajja n'amusookako ngu alabye omuntu afudde n'azimulekera tasobola ekyali kimuddusa kyekyaki kutya bannange olaba omuntu ng'atuuse mweyo embeera there is that panic olaba omuntu akufaako ng'oli naye mu ddwaliro nga tewali buzibu bwonna bw'okoze naye n'omutya tosobola kusigalawo bannange okutya kusobola okukozesa ensobi osobola okusigalawo yabai ogumira okutya okwo ne kubaawo kati nosigalawo ebintu in proper way bw'osigalawo gugwe basooka otwala mu ddwaliro kubanga bamanya oliko ekikyamu ng'osigaddewo tosobola kusigalawo nedda olaba toyinza kusigalawo n'otuulaawo nakusanga ng'olina that panic oliawo ogigumira ekyo si kye tugamba ekyokusigalawo ngamba okusigalawo obutadduka kuwaŋŋamuka kugenda muki mugundi ndala nga bwe yagamba nti nga bagamba nti nadduka kukyamenvaako yandisigaddewo n'atwala that gundi n'agumira etya ojetika otya. He wasn't even guilty. What? But he was. Kati nze siraba waawo kintu ky'amaanyi y'okozi gwe gwali omulimu gwe. Singa yali virgin tugambe nti noba yali virgin twandigambye bambi abasajja banjawulo omusajja akutuuka ku kataago abasajja banjawulo naye bwe tutuuka mu lindako katini abasajja yesu kituufu banjawulo naye bwe tutuuka mu that process tosobola kusalira munno omusango okitegeera kuba si ye yeetonda nti noba ye yeetonda n'agamba kankole bwenti ntuuse ku munnange ekintu wekitinedda tosobola nze ŋŋamba eyo sinayo ensonga eyatta omuntu naye kambuze ekyo kino oba ensonga eno yagiriisa maddu nze ŋŋamba omuntu agambye nti ekintu nakyesunga siwulirangako omuntu afudde ekintu ekyo yamwesunga kati agambye nti bakwawula amawolo aba yamusesetula amawowolo nga yagajja not me neda kati kusesa kubanga anyway muganda ngo inawo ogambye nti weesonyiwa abakazi bonna yes ekyakutuukako kibi naye tekikuleetera kutuuka kuba nti otuuka ne kweriisa eryesonyiwa abakyala bonna kyoba bagaa nti bw'ofiirwa omwana tosula ku malaalo kisegedde ate bw'ofiirwa omukyala kitegeeza nti tojja kuddamu kuwasa kisegedde so kati n'olw'ensonga eyo alina waagambidde nti owaloogi namuwa $5,000 enguze eno asirikire ekyama nti sinze yagenze nani kati gwe walogi singa gwali walogi wandisirise nsirika abantu bafa bulijjo logi kikakatako kubanga olina national id z'abantu abo babiri
owalogi yena gyoli okimanyi kikakatako kubanga bwe mba ngenzeyo noono oyina ebinkwatako nebimukwatako tokola ensobi obwanga oli walogi abantu ne bayingira buyingizi kati ono bamuwa ekyetaano n'asirikira ekyama oba okiwulira naye kyonna mu byonna olina woogambidde nti nsigala naye bw'osigala osooka n'otula n'obuuza ki ekyamusse nze nsigala kubanga ekisooka teyamukase basoose kukimanyi gwe nange kufa babimanyi weyakometu tetwayise lukiiko lwakyalo kibuli omuje tulabe tugenda ku nsonga eno otegeera waliwo ekintu kyo twandibanga tukyogerako bwogezi wano enkya nekikutuukako muganda wange okiwulira tekiba kirungi kudduka musango ekyandibadde ekituufu kwe kubanga otegeezaako obuyinza oba okiwulira kozi bwe bakola okunoonyereza ne basanga nga tewamutuze tewamutuusiza kugwabulisa naye malala bamutuusa kugwabulisa maani waliwo bebatuusaako mulogi nagaana omusasula bagendayo bakanyiza biti ogwabulisa maani gwegana okusasula omuntu nedda kakati malaaya yo engeri gye bamutuusako ogwabulisa maani kitegeeza ensasula yagaanye kati kambuze I think bagenda okwetika okutwala mulogi baba bamaze n'okukwako deposit abamu bakikola abalala tebakikola sikimanyi naye nze kyemanyi bateeka okuba nga basasulire toyinza kuŋŋamba nti ŋŋenda naawe tompaddeeko kasente nenzikiriza omulimu ng'ogwo lwaki oba ompaako deposit olugezigezi olubajjudde kakasa ki kyeŋŋenda kuomala kakasa n'okusooka nemmanya omuntu ono ntweyongerayo deposit biki sente munno zaabakugambye zoba olina okukwata n'omuwa mwina kuteesa weba shoti nosasulira shoti weba longo nosasulira longo nozimuwa bifo bw'aba yasiriziza entamu ebyo bibyo olina kusasula kyandibadde kirungi omuntu n'osooka ne bakuwako deposit then ne bakumalayo omulimu ng'ogwo bannange omulimu ng'ogwo ze ŋŋamba munno wandimuwadde mbutuufu n'omuweerawo akakenga tonnaba kuwoza mbu ate deposit ng'ate bikibiki ogwo omulimu tegwetaaga na deposit lwaki wetaaga deposit mpeeraawo akange lwaki teyekyanga ayinza otuukayo kati oyo abaisimayo babawula amawowo agenda okugenda mwawula amawowo ate akasengera abatagenda kakudiza anyway ekyo bwekyo kiri tubadde tugezaako okuyita mu baluwa ya mukwano gwaffe muganda waffe munnaffe mu nsi ya laavu kati alina ekibuuzo kyabuuziza agamba nti nzireyo ku kyalo oba nsigale eno gye nawangu ate gyeyawaŋŋangukira nze nga nze sanivije njakugamba nti bw'oba olina emirembe gy'oli beerayo muganda wange you never know owalogi yandiba ng'alina gwe yagambako ate kati bwoddayo ku kyalo essaawa eno guba musango gw'amaanyi nnyo kamala kuba basooka ne bakubuuza kyekyakuddusa kyekisooka ekituufu wandiba nga tolina musango gwenga bw'okimanyi naye nga mubyaddala omusango guyina. Yes, nze nandigambye ekintu kyewakola si kirungi n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. Ekintu ekyakukwasa ekkubo n'okwata ekkubo n'odduka tikyali kirungi. Kitegedde bulungi mukwano gwange. Naye nga munnange bwagambye wandibadde osigalayo naye ekyo ekintu si kirungi. Kubanga oyinza okusigalayo gy'oli era still n'okola ekintu kyekimu n'ogutwala ng'omuze n'obeera nga okola ki? N'akola ekintu kyekimu n'ayawula omuntu amawowole. N'akola omusango n'agudduka kati gwe onookanyaza mbiro nga gwe buli w'okola ekintu odduka kuba oyinza okukola omusango nga guli different from that one. N'ogamba kanziruke ndaba ne luli nakola bwe nti nenziruka ekyo ekintu si kirungi. It's better woba okoze ekintu ng'okimanyi tokikoze bugenderere
ne wa reportinga ensonga ezimu oba endala ne zigguka gye zirina okubeera nga ziggukira. Mukwano gwange omulungi nze ngamba kanjawukanekoko katono nnyo ku bano. Osobola okugira ng'obeerayo for some good years then omala oddeko ewaka kubanga ffenna tukimanyi nti teri kifo kisinga waka ate kubanga eri munnange gye bakuzaala tosobola kubeera eyo bbanga lyonna ofuna ng'akadde n'oddako awaka woba ozzeeko awaka ate at least owulira nga emirembe gikomyewo okyuka ku mbeera zo emirimu ne gikukomawo ne stress eyo egenda ekendera mpola emirembe ne stress bijja kkakkana naye abeerewo ng'akimanyi nti kyeyakola emirembe anagifuna atya nga logibuli ekirungi ekyo ekintu kyeyakola si kirungi era takiddangamu kyekyo kyenyinza okugamba. Kansabe nkusiwulire wano era tunaddamu ne tusisinkana mukwano gwange abo ge magezi ge nsobodde okuwa nti ekituufu gw'omusango essaawa eno waguza noonya engeri ekiyinza okuba nga kigwamu. Ensigadde Sunvige nga bulijjo ku Love Empula nkwagaliza kadde akakyasinze. Bye.